Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Wanji mama namu ennamaliga mu katale. Wanji muganda wange njagala y'ennyaanya za 2,000. Kale baba nnyanya nzireeta ndi mu kkubo. Wasuza otya ddiya? Nasuze bulungi muganda wange wasuze otya? Nasuzeyo munnange abaana balungi? Abaana gye bali balungi nze ninamu ekifuba. Ng'olabye. Kaakati otuweerezza oyakuwuddisa kyamaani wange akumanyi nnyo. amanyi nnyo essebo. Kale sali kamukwate kati naakola ki? ye mwami Lukoma Yusufu ennyabo zoni bagiyita Noofi Namaliga Noofi. Namaliga Noofi. Ero si wanu ero si ki? Ero si wanu. Kale katumunoonye. Kale ssebo neeyanziza ssebo. Hello. Chaimani. Good morning, Sebo. Good morning, how are you? I am very well, thank you. Njogerako ni mwami Lukoma, Chaimani mwami Lukoma. Nyabo. Nze bampita kyusimire. Nyabo. Mucha ndi wano mbadde nkunoonye banga ddene. Bamaze ne bantuusaako enamba yo nga njagala tuyogereko. Ndi nsinzidde wano Kampala era essaawa eno ndi mu ofiisi yange nga mbadde njagala kusinkana Ombo mixed weri today njagala kukolawo development era nga njagala engeri gye kiri nti gwe Chaimani w'ekitundu njagala kujja kutuyogere ku ngeri kuba kati ery'ettaka eryo kyemanyi waliwo abayinza okuliclaiminga naye nga nze nyanyiniwo. Bombo mixed we today yenze nyanyiniwo enze ekyapa nakifunye nkirina era kati nze kyenjagala ogubeko abantu ngenda kujja kubagobako naye nga njagala okuyita kugwe. Nkimanyi naye ate nze obuyinza nabufunye era njagala kukolawo development kati njagala gwe ngenda kujja n'abantu bange bengenda okukukwasa abantu abo abataddeko essomero obagambe nyiniwo yaze era kati development mu myezi nga gumu tugenda kusenda. Awo obayitawo Namaliga Central awo wamutu nkyala yekya person oyo yatwalawo era sitiru nze njagala gwe obeere ng'onkwasaganya ogwogenda okunkulembera okuntwala gwo kuba gwe njagala okwesiga okukola naye. ejja kutuusa wa chairperson bamuyita ani oyo chairperson? bamuyita Nakimuli. Omukyala Nakimuli. Kakati ekituufu kiri nti Ettaka embadde nkimanyi lyatigo naye nabagambako ddala ne bagaana okumpuliriza nti njagala okunguza ne bagaana. Kati we bagaana engeri gye kiri nti nze amaanyi ndina nze bweri nze njagala gwo kati nga ogenda okunkulembera mu buli kimu era abaserikale banje nja kuba kusindikira. Okitegedde era akulira security yange kayogereko naawe kuno gwali jogerako n'omwami. Kale madamu Chairman wanjiso mwami Lukoma wanji bigenda biti eyo birungi so madamu akunyonyodde
Ani dangame nti awali essomero yagala kusendawo. Ayagala kusendawo kati simanyi kyetaagisa. Ani sitegeeza munnange kati abagala kola kotepo. Development ya kusaba bintu byefe tujja kukosa obuyinza bwaffe tujje tulabe ng'etuyinza obbasengulamu abantu abo nenza kyetagisamu kasente kakameka kenza okwetagisamu olowooza. Somero lya Paris kale mbalefu eriki ate gye musobola manyi kije musobola kuleeta ne mubajjawo. Chairman kyogamba wakabiwulira ebyo. Nina akabiwulira. Kati kijja wuwo nno. Aliseo. Onika gamba tokirindiridde. Ese bwate nze n'agaana. Kasobo nti amaanyi go n'ebiwandiiko zisina kinsobola kugaana. Ate kati neetaaga bwe kunyambako. Perikyati muze. Chairman obuda madamu akunyonnyola gwe budo kikyowulira. Anti munamugambye kikulu nze ndi chairman of Namaliza North. Kakati ate Namaliza Central. Kituufu. Ngamba mutwale wa chairperson Namaliza North Central. Ogolowooza omukyalo tunamwesene nga mmeka osotuyamba olowooza. Sina kyemanyi. Tula kyomanyi. Kubikwatagana ne sente si. Anti kati kiri kiba kikyo ate kikyotagisa sente zaki. Kiba kikyo kikyotagisa sente. Chairman. Wani? Si kyaffe tuze kubba mubbi. Niliyokubba tendisobola sisobola mukwano. Chairman fukide. Chairman fukide ekizibu kati gwe kizibu chairman. Era ndi kizibu. Niwo wa pressure sukali au sakale lyobubiri sisobola. Sobola nakudduka sindika kabugwa. Chairman. Yes. Oli ku biti farm ekitabo ky'omuzika ekisinga. Eso. Wewe nyo kuweereza abantu bulungi bwoti. Kaeso. Tosobola kubba chairman. Sisobola kubba. Teyakuya kasete kawera. Sasa la sente. Chairman oyagala mirembe. Ekyekyesebo. Olw'ebirwadde ebyo toli ku olwo. Esebo. Toli kubigenda kumalako mirembe mu nsi. Esebo. Babuuzeeko abawuliza BTFM babuuzeeko. Buli mutya mwonna abasoma BTFM. Esebo. Nyabo. Era chairman Suzana ku BTFM ku mpewo za BTFM. Nyabo. Bachairman kagamba kikweza obbawaayo bachairman banno ku nsonga z'ettaka. Abayinza okwenyigira mu bintu ebyamankwettu bwe bityo. Kubeera bugumiikiriza n'amazima. Omuntu oteeka okubanga nti kyoliko okyetakawo n'obuntu bulamu tebugwawo n'obudde kuwa chairman. Kakati nekitegeeza nti bw'oyagala ssente n'olumu oluzikuwa omanyi banka y'omwavu eba toyi olumala kuwoziryanga ogenda ng'opama bakumuzi wayi kikijafunangomo chairman kinti wanti ati nazirya ziriwa nti zirimuta Chairman bai mpaka lova mu nsigo kyaliwo kale sewe bulungi kale sewo kale katufe banafunga boga ku chairman kikiweza omwogerako Mama Kalina Jingo mwala kutueleza buterevu Tata boy ngini nguja kusohoa. Bana chairman huyo muhongera kai sanje shinabda ko mushimuwe. Wa chairman mafuna mulungi wa mazima tagala kulianga zita tagala funa kusento kawira kata kufebe. Sio boy ngini nguja kusohoa. Ya kitufu dali echo. Mama Saline baba jingo mwe baletuereza manye nze Jackie nsizidde kachiri ne chairman naye kwebaza okubeera omulambulukufu n'owamazima otuukira ku nsonga omugambirawo nti nedda okitegeera wabali kubeera muntu mulamu naye nga Mami Sali gwe kenyini tojja laba kajika ggulu ne baba jingo tajja kulaba kajika ggulu bannange siina kyenkoze Mwala tueleza ko Jingo ne Mami Sali ono mama kulesi naye bane chairman yemu yoyo chairman bane senga babera abantu abasinga obungi babera mi chairman nga afaanana ngoyo
oyo mwami muntu mulamu nnyo talya byanguze ebyo bannange tayagala ssente yeyeebeererawo mu mbeera ye sirabye nze mama kulise afumba ekigere mbiriza unene ebbooni Sambagala ku 96.3 famma ekintu buli ky'omuzimu